Abooluganda Mukama yeebazibwe abakuumye nange n'ankuuma mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna ne leero nzize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna alina omukisa buli ajja mu linnya lya Mukama. Mbasabidde omukisa nga ndi wano mu nnyumba ya Mukama. Yesu abikkula ebyama ku YouTube channel yange gye bayise Yesu abikkula ebyama. Abooluganda Mukama yeebazibwe mbalamusizaako mwenna mu biti byammwe mugyebale gye mutuusaako engalo. Akuumye atya Mukama? Manye eriyo abatali bulungi naye mwenna mbasaasidde nnyo abatali mu mbeera nnungi era nga nsaba Omukama Katonda ayinza byonna oyo ataggwaawo abankolere bulungi bamikwano. Oluganda Mukama yeebazibwe mwenna nno mbaagala nnyo, omulokole n'atali mulokole mwenna mbaagala kubanga byonna tuli baana ba Katonda. Abooluganda Mukama yeebazibwe olwaleero nziza okugabanako naawe ekyawandiikibwa kiri mu Baruumi 10:13. Wagambye watya? Baruumi 10:13 agamba nti buli alikabirira erinnya lya Mukama agambye atya nti kubanga buli alikabirira erinnya lya Mukama alirokoka. Abooluganda Mukama yeebazibwe naye waddakawo wagamba onookabirira otya gwe gw'otaamanya ye onaamanya otya awatali akubuulira? Onaabuulira otya nga totuumiddwa? Abooluganda Mukama yeebazibwe onaabuulira otya nga totuumiddwa? Abaluganda Bayibuli etugambye nti buli akaabirira Mukama alikola ki? Alimulokola. Nze abooluganda mbabuulidde ekyawandiikibwa ekyo ekiri mu Baruumi 10:13. Somayo olabe bwe kigamba. Oyinza n'ogisoma yonna. Bannange Mukama Katonda bw'omuwaako akadde kiba kibi abange. Mukama tumuwe obudde kubanga atwagala, atulesewo nga tuli balamu, akyatuwadde omukka. Bangi abafudde COVID, bangi baziikiddwa olunaku olwaleero, bagenda kuziikirwa olunaku olwaleero, abalala bali mu kussa omukka ogw'enkomerero olwaleero luno wenjogerera. Naye gwe gwalesewo ng'akyali mulamu alina ensonga ku bulamu bwo, si nnyingi nno ate si nnene, ntono bweti. Akuleseewo ng'ayagala omutegeere, ng'ayagala omunoonye, ng'ayagala ojje gy'ali akuyambe. Mukoowoole, agenda kuyitaba mu buli mbeera. Koowoola Mukama Katonda y'agenda okukulokolamu eyo embeera gy'oyitamu. Abooluganda Mukama yeebazibwe. So ab'emikwano mbasaba mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, si ku lwange nga nze naye ku lw'amaanyi g'oyo ali munda mu nze. Abooluganda simanyi oba muntegedde naye mujja kuntegeera kubanga Omwoyo Omutukuvu waali ye mubeezi waffe. Bannange mbaagala nnyo bamikwano, nsaba Omwoyo Omutukuvu abambikkulire Baruumi 10:13 kubanga buli alikabirira erinnya lya Mukama alirokoka. Naye bali mukabirira batya nga tebamumanyi? Mulokole oyina ebbanja ey'okumanya ani gw'olina okukabirira. Mukama yeebazibwe. Mbaagala nnyo nnyo nnyini ddala mwenna basubscriber bange. Amanya Nakiryo wa Jessica mbatumiddeko bamikwano era nga nsaba Mukama abankolera obulungi obutagambika abambikkulira ebyama nga YouTube channel yange eno bwegambye nti Yesu abikkula ebyama. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Yesu abikkula ebyama. Amosi 3:7. Tewali Mukama kyayinza kukola nga takibikkulidde bantu be bannabbi be. Abooluganda Mukama yeebazibwe ekyama kye genda osomeyoko ne ku Amosi 3:7 olabe. Mbaagala nnyo bamikwano abampeera omukisa mwenna nga muwuliriza, mulayikinge, musheyalinge, mukomentinge, bwe muba musubscribinga temwerabira okkoona ku kadaako nga buli ka vidiyo kenteekayo ng'ofuna notification ngoba mbyogedde bulungi anti olulimi lw'abaasoma akuuma takuumira mpeera. Mbaagala nnyo bamikwano, nsigadde nze Nakiryo wa Jessica abaagala ennyo mu Kristo Yesu. Amiina.